Sitakadama TV njagala kwogera ku mwami oyo kumuwa ku magezi agambye nti mukyala we tayagala agende bweru. Omukyala bw'aba yasazeewo nga ne passport agirina, ebisigadde byonna bikwase Mukama. Ekisooka akamwa kamuwemudde n'agamba takyamwagala nga luli bwe yakola ki bwe yasookera. Kitegeeza embeera eno kayagale kaagaana, embeera omukyala tayinza kusalawo genda bweru nga mbeera nnungi. Kaakati ebisigadde abikwase Mukama. Buli muntu alina omukisa gwe. Nze bwe nnali nzijja nga baŋŋamba togenda ne baŋŋamba ogenda kufa. Buli muntu alina olunaku lwe olw'okufa, tosobola kudduka lunaku lwo lwakufa. N'ebizibu ebyakuteekateekerwa tosobola kubidduka. Owulira mukwano? Kaakati nsaba omwami ono nga bwe yeewaddeyo afukamire ku maviivi asabe Mukama. Omukyala agenda, musabire abaana bammwe mubeere bulungi, mugenda kukyusa future mmwe kennyini babiri nga muli bumu. Omukyala toddamu kugamba nti ate agenda kubeera bw'ati, nedda. Mukyala we agenda kubeera mulamu, Mukama nga ye mubeezi. Ffenna gye tuli buli omu ayina famire gy'alimu. Famire tezifaanagana. Musabire mukyala we atuuke mu famire ennungi, musabire abeereko omukono gwa Katonda, musabire abeereko obukuumi bwa Katonda, ssente z'akola muzifunemu. Gwe kennyini akaseera kano bw'oba oyagala n'okulya ku kikumi ky'omukyala wo nga bw'asazeewo genda. Tandika kumusabira busabizi, omuntu bw'asalawo nti agenda, aba agenda. Musabire mugende mu maaso, omukyala leka akyuse obulamu. Musabire afune famire ennungi era omusabire akomewo nga mulamu. Nze kali kookoonyeemu n'ogamba nti kati bwe mubeera n'omuntu ekiseera we kigenda omulaba nga mwannyoko oba mukwano gwo. Kaakati twala eddala kumusabira mukwano gwoyo, abaana bammwe babeerewo nga balamu, nga balaba mama ne ku taata ng'akomyewo nga n'obulamu bukyuse. Mukama akuwa omukisa. Ebyo bye bigambo byange, kwe kuteesa kwange. Ne Mukama akukkirizise mukwano, omukyala mutagende kubanga bw'anaagenda nga temukkiriziganyizza ate ssente ziyinza n'okukwata mu makubo amalala. Gwe kennyini n'otofuna ku mukyala wo, n'okoma ku maama w'abaana nga ne ssente ne zikwata n'amakubo amabi. So wano bwe muba nga muteesezza, ssente bw'azifuna muva ne ku ttaka lya kitammwe ne mugula ewalala. Mukama akuwa omukisa. Mr. Kadama nkulamusizzaako, gyebaleko gy'otuusaako engalo, gyebaleko gyonna. Kusingira ddala nkwebaza okuteekangayo puroguramu etuwuliriza abasaba amagezi ne basaba, abatafuna okuddizibwamu nabo ne bafuna omukisa. Tweyanzizza. Nina omwami gwe mpulidde ng'asaba amagezi, naye nze nga nze omu ekintu kye Saudi nze nkitwala nga zzaala oba omulimu. Tuyinza okukeera enkya ffenna ne tuteekawo bizinesi, ono n'afunamu, ono n'atafunamu, naye tekitegeeza nti n'abalala tebajja kukola kubanga oli teyakola ki, teyafunamu. Ye zaala osuubira okufuna oba obutafuna. Kati kyekiyumba ky'omuwarabu, nze nkitwala nti ekiyumba ky'omuwarabu kyansi. Okitegeera ky'ogamba abali e Saudi bonna babonaabona, oba ffe tutawulirayo bakifunyeemu nga ne bw'okeera enkya tuyinza kumumatiza kuva Saudi nga tamaliriza ebyo byayagala kubanga agifunyeemu era agiyimirizaamu. Buli kimu nga oyagala ogenda maaso, nze nga nze omu nkitwala nti toyinza kugamba nti kino sikisobola nga tokigezezzaako. Bino ebintu nze mbirabanga zzaala, kafuna tekafuna. Okitegeera si buli ali Saudi nti ali bubi nnyo, ate si buli ali Saudi nti ali bulungi nnyo, naye Mukama akusaasirira eyo. Oba okiraba kati agambye nti abaana, nze ayogera naawe essaawa ya leero nina abaana 3, tebaliiko taata tebaliiko ani, wabula mbaliku nze nga nze maama waabwe.
mbakuzizza okuva mu buto bwabwe okutuusa kaakano. Okiwulira? Naye natuula ne ŋŋamba no, kubanga asembayo wa myaka 3, namuleka wa myaka 3 kubanga nze ngenda kuweza mwaka. Naye natuula ne ŋŋamba buli kyengezaako kigaana ku mulembe gwa Jennifer nga buli kyoteekawo akubamalako emirembe. Ne ŋŋamba nkoze ntya? Ne ŋŋamba oba bagamba nti Abasaudi batta oba tebatta, ye option gye nsigazza. Ne ŋŋamba kyonna Mukama ky'anaaleeta kyekyo. Nasabanga ku makya n'ekiro ne mmala emyaka 2 nga ngoba ku kintu kino, naye nga nnina okukkiriza mu mutima gwange ne ŋŋamba Mukama kyali bansaliddewo kye ŋŋenda nakyo. Mukama yansaasira ne nzija. Sijja kugamba nti ndi mbeera nnungi nnyo, sijja kugamba nti ndi mbeera mbi nnyo, naye at least neebaza Mukama nti nina at least kye ndagawo eri abaana bange. Omwana wange yansaba ng'akagadi nga sobola kamuwa, naye essaawa ya leero tayinza kansaba ne ŋŋamba sirina ssente. Era making sure nti bwe mba nsindika ssente Uganda ku ssimu nteekako 5 nti omwana wange bw'anaaba alina kye yeetaaga nja kukimuweereza. Oba okitegeera? So bino ebintu kwekkiririzaamu n'ogamba Mukama kyanandeetera kyekyo. So simanyi, naye tagamba nnyo nti abaana, nze ekyo sandikirabye nga nsonga kugamba nti abaana maama waabwe kyagamba batalina bamaama tebakula. Anjogedde bwogezi, sigamba nti obaze agenda kujja kufa no, naye mulaga example. Akati nze abange nabalekayo nabalekera maama, naye tebaliiyo sibawuliza. Nze abaana sandikirabye nga nsonga nnyo gy'abaakulembeza nti bw'anaavaawo abaana bange. Ekitaliiwo tekikaabya muto. Ne Uganda yaffe eyaleero ogiraba. Noteekawo kano mbwate kino. Yuno lockdown yafuuka nga mmere ya leero. Kati njagala ombuulire. So batule ku mmeeza boogere, naye nga ekyokugamba nti ye atunuulidde gundi emu yakubonaabona, tatunuuliddeeyo ku kirungi. Wabula ye nze ndaba afokasinze kimu kubonaabona. Naffe baabitugambanga, naye wagamba ekiba kibe nze ŋŋenze. Oba okitegeera? Mukama asaasirire. Ate ne Saudi nze nzikiriza nti teri muntu asenga Kadaama kusaba. Yesu, Saudi teri. Teri, ne bw'oba wajja tomanyi kusaba, mukwano oyigirayo eddiini. Saudi oyigirayo eddiini. Mukama gw'okulembeza mu kintu kino. Nze omukyala gwe nnina muyumbi, alabika bamuwa ne certificate, naye sisaba ne simuteekamu. Era yasigala kuyomba n'abaana be, nze talina budde bwange. Ekyo Mukama yakinsaasira. Naye aleka omukyala kye bw'abanga alaba tebamalaako, neyanza Mukama akunkuumire.